A super program, The Earthquake, Obukakafu, one ku Fit Media. Batekeka katulu bwama mbu asesa abantu abeli ni baronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamucha wa president tulina buzibu naye okay twagale entebe gyatuddemu naye se mu bubi bino sibya kuyimba munange buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right omuntu wakuba nawe omudiza yes omulungi andaba ogamba otulina gyoli kasule nti buli kimu kitambula bulungi olunaku lwa mukaaga nakusomeza 15 January 2022 omwaka ogwedde bwali webuti nga abantu batandise okuba nga bacacanca abalala nga bagaa nti tubadde tusuubira ennaku zino 14 akalono kagenda mu maaso omwaka ogwedde era buli omu n'alonda oyo gwe yali ayagala era n'abalangire ne balangirira oyo yali omutuufu okubeera nga nti awangudde akalulu bengi bibaddemu mu wiiki eno tugenda kuba nga tulyogerako amanya muzikwa Hajji Abdul Shafi Kulwanga ndi ne Hassan Musa wamu ne Tamale Henry bali ku kamera Beka wali ne Sharif bingi ebiri mu wiiki eno ebitugenda okubeera nga twogerako ekipapula oba ekibaluwa ekitambula ku mikutu abamu bagiyita kimikuwanira wala social media Ssegirinya wamu ne Allan Ssewanyana honorable abagamba nti ababaka ba MUB babasuuliridde wamu n'abakulembeze tugenda kuba nga tukubaganya ebirowoozo ku kiwandiiko ekyo kiba kuntumye kipapula kyazze buli omu n'agamba yi ate kino kivuddewa abatembeeyi ssaawa yonna ndowooza ekibuga ekyo bakyogedde ndoza ebiseera bingi bamanyiira okubeera nga abeera mu dduka parking kadde wetwogera akati ogendayo n'olinnya nekutuusa wa gyolina okubeera nga ate olaga amafuta olunaku lwaleero wempitidde nga ndaba 15,000 zituuse twakubaganyako ebirowoozo ku mafuta naye ekyamazima mafuta gatabusi ndina abaami ab'enjawulo deputy mayor waali bakansalas ne kansala eyagwa niye meya ddako naye nakuba nga ntandika ne deputy mayor abiri nga tubuuzaako atubulire kiki mu wiiki eno ate ye kyabadde kyalabye deputy mayor nesimye okuba nawe waaw neyanziza modulator nze Ssewanyana Brian deputy mayor wa Nansana division nyongera okubalamusaako abantu baffe week ebaddemu ebintu bingi tukimanyi bulungi nti week ebaddemu okuzza abaana mu masomero oluvannyuma lw'oluwummula olusinza obuwanvu mu nsi yonna ng'abaana bali waka kibaluwa kiba kuntumye nga bw'okyogeddeko nakyo kwekiri kitambula tunaayongera okikubaganyako ebirowoozo ng'olyawo gye bujja paaka batambula ensonga zibadde nnyingi tujja kubeera nga tuzitunulamu nga bwonamu guidance amina neyanza nnyo neyanza eri kansala eyagwa meya yagwa oba kansala genda olaba nti bwe bunnemi naye oba meya buno tebugaana neyanza omutesiteswa program era twala omukisa okwebaza abatulaba nenebaza Mungu okutuwa obulamu bangi bannaffe batuvuddeko pozi n'abalala bagezesezza nga muganda wange ali wano ana yamugezesa emabegakaawo ajja kwongera okutunyonnyola n'okuterera mulayini era muganda nga tetunajja kumpewo yekwate kwawo wiki ebadde mpanvu era ebaddemu bingi ffe ng'abali mu masomero era nga bwe nagamba okusomozebwa kwali kw'amaanyi
n'agamu ku masomero amanene gabingwa mu ggwanga East High Mutenda yagaddewo era eggulu yalabise ng'eddiza abazadde akasente abo tudde eno okusayirira politics bibadde bingi era ekibaluwa ekyo ekya Ssegirinya yokubira enduulu tebamuyambye eriyo omuwandiisi w'akatabo akamu yagamba mu bwawansolo tenenkanankana osanga singa ali muntu mulala singa bano bannaffe aba NUP bakola dde ekyetaagisa ateekamu amaanyi naye tujja kuba tukyogerako nabe lwaki tebafuddeyo Ssegirinya. Olinayo akasembayo? Siraba nnyo kasembayo. Teyanzanye. Tugende wa Kansala Ronald. Wiiki yo tajja kugamba nti ekutambulidde bulungi. Naye we namutuukawo ng'afunye ekisago yagamba nti wadde funye accident mu programu endi. Lwakuba yali ya Bukambwe. Bukambwe wayogeza bungi. Amina Ssebo. Okusokera ddala njagala okulamusa ku batulaba abali bano mu Uganda wamu n'emitala w'amayanja ate okutwaliza wamu n'okwebaza Katonda yasobola okumbika kakasubi ate n'embona akabenje era nyongera okumwebaza naye ng'ebizo ebitambula buli wiiki mu wiiki tulaba ebintu bingi ebitambula nga bwebituwadde awo tugenda kubikabaganyako ebirowoozo oli awo n'okuwa insight entuufu biki ebitambula kuba si buli kiba kitambula ate nti kyekituufu katono nnyo omukulu ono kyagambye nti neekwase Katonda kituufu kyayogera Katonda mukkiririza omuntu bwakulaba otasobola kutegeera kikyakutuuseeko naye ndowooza wayambadde bwotyo nyambala yange eryo omukono guno gwamenyese guliko bandage nenyooza ku olw'embeera n'obulungi bwa programu ensonga lwaki esaati nyambadde nene bweti oba oliawo ebike ebisago bino naye okusingira ddala era nze bulemu yonna newankubadde Katonda gyali naye simanyi lwaki era abasiraamu bano basinga okukikozesa omuntu wagwakabenje Allah bw'atyo bwageze ekyo sikikiririzaamu munansonyiwa abasiraamu abali wano naye ekituufu kiri nti singa abafirika abasinga wano tufa nnyo obubenje buno era mu abakulu b'amadiini ne mutugamba nti Allah bw'atyo bwageze kati ze kyabadde kinzise kyabadde kinnya okubo emyaka otwolo kati ze nsuubira nti singa ekinnya ekyo tekyaliwo oba oli awo Allah nga bwagira teyandigirizibwa ati naye ne gavumenti yaffe eyongera okutereeza omubudo omwetujja akabenje okafunira mu kitundu ki Ssembabule simu abaliyo bannaffe abo gye basinga okuva wandisuubire nti engeri gye balina sente zaffe nnyingi bandi bali n'amakubo bagakola naye kyamukisa mube nti bo bayitewo namotoka nene oba oliawo nezibagulira amakubo kati kugenda okuyisaba akamotoka kaako ekinaku ekyamazima kagwa n'olwekyo nze nsuubira nti nga nzikiririza mu Katonda naye sikkiriza nti ate era nzikiriza nti ekinnya ekyo singa tekyaliwo oliawo sandituuse kabenjeka amina teyanzenge katusabire kansala ate asuuke bulungi bingi naye saagala mubere nga mwerabira nti ngenda kusomesa 3 nga Fit Media tulina bannaffe aba under 18 tugenda kubeera Busoga nga tugezaako okuddiza ekyo ekitono kye tulina eri abantu abo ekyamazima beetaavu bangi naye era buli omu akolako ekyo ekitono ky'abasobodde mwenna abatwegaseeko tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala abatukwatiddeko era naffe tubasuubiza nti obubaka atujja kuba nga tubutuusa amasomero gaguddewo mangi gagenza okuggulawo nga renti nnyingi atugenda kuba ntukyogerako naye tugenda kuba ntusooka ku nsonga ya Honorable Ssegirinya atwogere ku masomero atwogere ku mbeera y'abaana abali embuto ekyamazima bandisomye ngenda kutandika ne kansala Kwizera ku nsonga ya Honorable Ssegirinya ekibaluwa ye agamba nti ekyamazima tebamufuddeeko ndowooza tebamufuddeeko nga bwe bafa ku balala neyanzanye omukama wange omukisa okusookera ddala sikakasa era simanyi nti waliwo n'amawulire
alina obukakafu tewandiika Honorable Ssegirinya. Yes, oyinza okuba omutuufu naye yafulumidde ku peegi ye ate peegi ye eri official. Kisoboka okuba nga yafulumidde ku peegi ye naye omuntu ali mu kkomera bateka okuba nga waliwo omuntu kati abaninga peegi ye kubanga ye ali mu kkomera tayinza kuba nga ate akozesa essimu naye katunuleko mu nsonga ezo. Then nekino kiteekeko nti bayise baliwo ebagiwadde omukuumi nyandirabidde kuba bweri mu baluwa ekigo so yavuddeyo nabeera nga atuukirira ani gwe bagambye nti batuuseeko ebbaluwa eno. Honorable Mpuuga agamba nti yabadde nabo lwaki tebagiwadde ye naye nze bwekitulamu ngamba nti awo mba njagala kuwaabiro ate lwaki ate enduwa yayinza obutakituusa. Kakati ensonga nyingi ezitambula mu ggwanga ate era tulabyeko obuzanyo bungi oba oli awo obuba nga gavumenti yaffe egezaako okubuzanya naddala okunafuya ekibiina kyaffe nga NUP. Ekyamazima kiri nti bwekuba nga waliwo okusongewamu oluno omuntu alidde mu babaka abo be bantu abalonda ababaka abo era nzize nga nkyogerako emabegako eyo ebbanga lyonna nti omubaka bw'avaayo n'ayogera mu nsonga ezirumamu abantu gavumenti yanakyemalira nemusiba gavumenti bwemala okumusiba ate mu abantu nemusirika busirisi nemutabaako nakyemuteekawo gavumenti egenda mu maaso n'okuprosecuting n'okuteekamu amaanyi okubonereza abantu abo ate awatali musango. Naye mmwe nga NUP mukozeewo ki? Ffe nga NUP kyetukola tetukola bulijjo omulimu ogwaffe kwogera ebbanga lyonna tuzenga tewali lunaku lwe twali tukoze press conference kabiri ku kitebe ne tutayogerako kukuta bantu abo. Tewali lunaku na lumu President waffe Mwami Kyagulanyi yali akoze posti yonna kerere ku Facebook oba ku Twitter nata hashtaginga release all political prisoners. Kakati ekyo kitegeeza nga NUP ng'abakulembeze ebbanga lyonna ffe omulimu gwaffe tumukoze. Naye mwakijja mu mawulire kuba ne wiiki wedde baali mu kkooti naye abasinga tebamanyi. Si ffe tukijja mu mawulire andi musobola okukissa era bulijjo tukibeeranga mu kwasinga ogamba tukijja mu mawulire ate balooya ba people power Mukyala Shanyu Malende lwaki abagenda mu kkooti. Kakati ensonga eri nti ffenna twefudde ekiso kya mbuzi. Tulina okunenya Museveni okuteeka abantu mu kkomera nga tebalina musango. Bwe tumala okubanenya ne tunenya abalonzi bbanga lyonna nze nga nkikugamba nti ku luno abantu bagamba nti abakulembeze ffe tubalyamu naye ku luno balonzi ba Ssegirinya n'abalonzi ba Allan Ssewanyana be baliddemu ababaka baabwe. Kiki kyoyagala bakole? Kye balina okukola kyangu nnyo kuvaayo kulaga butali bumativu bwabwe mu mateeka. Ntegeeza kwekalakaasa kubanga bakimanyi bulungi nnyo ababaka baabwe basibibwa awatali musango. Okwekalakaasa ndowooza kasubeta okuba mu bantu muliro. Kiri mu ddembe lyabwe mu ssemateeka. Bwemu ku ngeri gy'oyinza okulagamu obutali bumativu. Osobola otandika ekimu nga tulina mukulembeze. Kati awo bava obuzibu era bwe baleese ne Uganda yaffe eno okuba nti ekyali mu mbeera bweti. Buli lw'olirowooza nti okutandika ekintu gundi yalina okunkulembera kiba kifu. Tandikirawo awo. Ensonga lwaki abantu bulijjo ffe tubagamba twekuba kugenda ku street tolinda Mwami Kyagulanyi tolinda MP wo tolinda nze kansalaawo. Tandikirawo. Buli kintu kibaako omukulembeze abasiyayidi waakyo. Essaawa eno okubeeramu NUP lwakuba nti waliwo ali mu maaso gaakyo buli omu gwatunuulira. Ndowooza nti tosobola kutandika either gw'otandika abalala ne bakulabirako n'oba mukulembeze waabwe oba n'olifuna gw'olabirako. Kakati ensonga eriemu bweti nze siri mu NUP lwakuba nti Mwami Kyagulanyi nze ndi mu NUP lwa birowoozo Mwami Kyagulanyi byalwanira ebyagoberera kubanga Mwami Kyagulanyi asobola okukeera enkya mugeze naga nti mvudde mu byobufuzi oba naga nti kati nze politics muwummuza kitegeeza olwo ekibiina kiba kivudde oba ebirowoozo biri
yali atambuza biweddewo. Ensonga eri bweti politics okubezaawo nti ekibiina weekiri NUP weeri eresa ababaka ayambisi bye tuliko ketwakugamba twayingira mu bukulembeze buno nga tulina mission 2024 yali yakujjako nakyemalira mu bukulembeze era mission eyo ekyaliko tegaana nga ate kino nakyo kankikuwa ekitegeevu oli moderator oteka okubanga olina information tewali lunaku na lumu revolution yonna oba okwekalakasa obwegugumuka bubeera owadde no mu mawanga gawala tewali wekukulembeddwa munabyabufuzi nekwera successful ebbanga lyonna ogenza okulaba nti omukyala yajjako mwami Bashir wano yalina muwala muto abantu bonna abazze nga bakola kuwezo nezikola abantu nebekalakasa abantu bekemba bwekembe mu Uganda okwekemba okwo ndowooza tekukola okwekemba okwo kwandibadde kukola naye abantu baffe balina eri mentality nti abakulembeze abaffe be balina okutukulemberamu ate enkyukakyuka gye weetaaga bulijjo erina kutandika naawe so si naawe omukulembeze kubanga nze omulimu ogwange ngukoze gye wansindika mu kanso mu paalamenti nkunyonyole nti wano ssente baziba wano bakola bati wano bakola bati wano batunyigiriza bati kitegeeza nze nkubuusizza nkuwadde insight eyo ng'omuntu obuvunaanyizibwa obulala busigala bubwo ng'omuntu kankuwa ekyokulabirako ono mu Nansana division mu sekendi asatu tulimu abakulembeze ngoza nga 10 ne bwe tugamba nti tukeere ku makya tugenda kwekalakaasa buli mukulembeze osanga poliisi ewuwe naye ate nakugamba nti tekisoboka n'omundi n'ogumu poliisi kuteeka musirikale ku buli maka ga muntu ali mukazi oba mu Nansana division nga kyentegeeza ki abantu balina okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe nti bo be balina okwejja mu mbeera emu gye balimu. Amin, tweyanzege kansala prisoner n'ensonga za Honorable Allan Ssewanyana wamu ne Honorable Ssegirinya akatubasabire gye bali buli kimu kibatambulire bulungi. Kansala eyagwa meya addako ensonga oziraba nzuulira abakuba eni balinamu abaana neyanzanya moderator atera okwebaza okunyanjula ngeri entuufu kansala yagwa mu ekyalo ekimu ayagala 23 nemmeeya aliko n'ekyalo ekimu kulonda buli naye neetakirina eyanomuze meeya aliko wa division teyesimba nabo yali tamanyikiddwa ne kati yayani wagamba yali mu ekyalo ekimu kitegeeza obululu obwo webuli kwenja otandikira naye yatandikira ku zero musonyiwa ensonga y'ekibaluwa ngenda ddiramu mu ngeri bbiri eri gye tubeera mu masomero gaffe tubeera ne however side ekibaluwa kino njasooka nkiwakanye omayi gavumenti nayongezi esobola okuteekawo ensonga netugigendako oba ngeri yakuba NUP ayiseewo ekyayo omanyi bana aba NUP babateekerateekera emipiira e Kenya ne badduka basamba emipiira gy'abapaalamenti eri ekyayise kati ne kino kyandibanga just kubanyenyaamu nga bo wabeewo ekitawo wabula ate ku saidi eri wekibanga kituufu Bambi Ssegirinya ate mutuufu tebamufuddeeko senga abadde mubaka mulala abadde mubaka mulala nga Mpuuga njawulo ki Mpuuga gy'alina ku Ssegirinya ndabanga amaanyi ga Ssegirinya mu NUP agalabika ennyo okusinga agangali mu Mpuuga eri ayogera nti Ssegirinya alimu munnakatemba than a member of parliament naye alimu okubeera nti kifaananyi kya NUP wadde kalango nnyo naye ate oli wabayinente aproducinga kinene ekigasa eggwanga lyonna kyekyo lwaki era yakwasibwa okukulembera ki oludda oluvuganya mu parliament si luvuganya bagamba twandibadde tulonda Ssegirinya
ne bagamba nti Ssegirinya abulamu katuwaane Honorable Mpuuga singa yabadde Betty Nambuuzi bakireke era bandivuddeyo Mwami Kwezera era wagambye nti abantu bubennyini batandike Ssegirinya abadde nga alina ensonga zatandika nga yo ngeri ekiriwo mu ggwanga ne bamuyola supeeti kaakati ntunuulira Kibirige Musa in brackets ow'Emakindi oba ow'Ekawempe North tolina kafo konna gw'otandike banange mutte Ssegirinya nga mulya nnyama asirise nga ow'eddembe asirise Kibirige Musa Kot ow'eyo tajja kukuŋŋaanya abantu bawerako omugoberera era ayinza okutunuulirwa ng'omulalu naye senga mulya nnyama ne ow'eddembe bagamba bannange ab'Ekawempe omukulembeze waffe tuveeyo twekalakasi nga bakyogedde ku lw'omukulembeze waffe n'abantu abajja mwegatta kakati tunulira abakulembeze be bameeya basirise kati omuntu wa wansi anoonya fees anoonya ekigulira amagala eddiba anaafuna atya amaanyi nga basirise n'olwekyo nsaba bano abakulu ababiri aba NUP bwe batuula eyo ekamunkya oyo nena gye batuula bambi abasajja abo babateekeko ki bateeke eriiso omusajja batuufu mukyala Malinde mukazi wattu yalwana mu kusooka yagendanga ne lukwago juzi ntuzadde lwakubiri babaleese mu kooti yabaddeyo muomu luli ne Bampuuga baavuga ne batuukayo mu kooti baali ne kuti babaddewo yabaddewo bulungu katena kyayinza kukola so nga singa beekuŋŋaanye ne bagamba nga beekuŋŋaanye bagenda ekayunga okunoonya akalulu ne bagamba kuno lwajja mu kooti tugende wakiri ebiwere ebisatu abantu bawere ebisatu bagende balwanirira abasajja osanga gavumenti enaatyamu negamba kakole ki katutaya naye badde balinamu ensonga ze bagamba Bobi Wine ateeka ku gundi ateeka ku aleshabye nti ateeka ku page ye eva n'asembyeyo nti tabola wa politiko ki oyagala akola ekyo watubadde tutunajja ku program nze kenyini mpuliza ne mbagamba lwaki okulonda kuno okuggwa babadde nnyo silent okusinga ku Besigye ateekangawo engeri neekuumiranga mu ki society naye kati bo basirise era nkakasa singa bagamba nti akalulu tukaddemu enkya tujja laba abizaseze enjawo abantu omutula bagamba nebantu balekasibe baaliko so nga omuliro gwandibadde gusituse kakati kati Ssegirinya we batamufiiriddeeko kati muganda wange deputy mayor ekyo naye akyebuuziibwa anaafuna obuzibu balbakwetabanalabikako ne Ssegirinya kenyini atera okuvaayo wafubutukirayo bwati ne bakwata omulamu ajja kuddeyo bwatuule tebamufa kati nsaba Honorable Mayor w'Ekawempe ow'eddembe akole ekisoboka nga ye w'Ekawempe asaba abantu b'Ekawempe banaffe tetulina mu kiise ennaku zino beekubira enduulu erikikikwatako omusajja bamwe beeyo afeeyo naye asirise abikubirala Kawempe eyo nandooza yafuuka buli omwesirizi kasi we Bashir ajja ayambe ku mulirwanaawo naye naye azinze emikono nga moderator program alaba ndabe omukulembeze wabwe w'okuntiko gwe bayita his excellency Robert Kyagulanyi aveeyo abage bannange abaana babaleeta mu kooti kulo ffenna tusimbule bajja kusimbula naye ffe ng'abantu ba wansi abatali mu bukulembeze ojja taliwo ne tugende tulwa Ssegirinya embuta ngaani n'olwekyo nsaba Honorable Kansala waffe balina ensonga enkulu ekutegeeza bannange kyo kiri bwe kiti kiringa kati nze ng'omuntu siso ategeka olukiiko lwakyalo otegeka ngaani
era balanga nti ssentebe ateeseteese ki n'olwekyo NUP yawangula okakasa ono alina mandate kabeera ono onasala division eyita abantu bannaye mwena mujje boolina abawagizi bangi okuleka nga abawagizi babalonda tebagenderedde nga babalonderwa ssanyu naye babakulonda bagenderedde nessanyu osobola obagaba mujje tulumbewo. Amina teyanzege yonna ikansala yagwa nemmeeya addako agenda okuvuganya ogenda kuvuganya mukama we gyali mukama we agenda walala n'abeerawo. Amina kati omulemuko katono tugenda kuba tukomawo ne deputy mayor nsonga za honorable Allan Ssewanyana ne honorable Ssegirinya Muhammad tugenda kuba tuyogerako naye ekimu ku kye neerabidde bwe tunaatufunye obudde tujja kyogerako musaawa yaffe eyo okuziika kugenda kukyusibwa kudde ku weekend okusinziira ku tteeka erigenda okubeera nga libagibwa oba okuleetebwa mu parliament. Abasiraamu banaakigumiikiriza yowaayi onookabira wiiki namba kasoke tuumwe. The super program, The Earthquake, Obukakafu, one of Fit Media. Batekeye katolu bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi Bino si bya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusaako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye mbukajjaabu ffe tumukuba right. Omuntu bwakukuba nawe omuddiza. Amina hatukomyewo mwebali nnyo mwina abakyali ku Fit Media ali ku YouTube omuli ku Facebook era mugendayo subscribinga sharinga likinga commentinga ate bwe kimu kibeere nga kitambula bulungi. Tusembeyo nga tuline meya addako kansali yaggwa. Sisi meya addako kansali yaggwa. Kansali yaggwa meya addako. Meya addako. Nkibadde nkivunise bwendi kiringa okugamba nti ono omuyande mukuba naye bana babiri basobola. Okay teyanzenge kansolainayo information gasinagenda nebutemei si information enjagala kibuuzo kigende eri kansale yaggwa era nga yemeya addako ti mu kulonda kwa 2016 nga kwakagwa twalabako ababaka ba FDC abakwatibwa ne bateekebwa mu kkomera era ng'omu ku ye yali Michael Kabaziguruka yaliwe nakawa ndoza east oba west nakawa east honorable Ssewanyana akiikira kati yasibibwa yasibibwa ebbanga wakati honorable Allan ne Ssewanyana bagenda mu myezi ndowooza giringa ena kwesatwamu naye oli yasibibwa almost a year. Naye njagala kuleka ekibuuzo wano ew'omwami ono FDC yamukolerawo kinga nnyo. Nga tonakimubuuza nekino kimugambe nti honorable Kabaziguruka bamusiba ku musango gwagulya mu nsi yerugwe then bali nagwa omusango omulala ndowooza emisango ebiri okumu gusinga gukira kinayo kibuuzo kikyo yasinze nyagadde mugondeza akolaki kakati Kabaziguruka teyavaayo okugamba nti bakola nga FDC yasimba kubanga nzijukira batu ne opposition yamwegatangako Democratic Party basindikanga ba lawyers abakama baffe awamu ne FDC ng'ekitole ne bamulwanira naye n'alabadde abafuddeyo wadde ŋŋaaniddeyo naye muntu omu eva Shamim Malindi tebalinayo balooya balala lwaki kuno deputy yegaseeyo kusindikayo emabegako
emabegako nakutegeeza abaami bano lwaki bakubwa akalulu ekanyongo bamanyi balina ki era mu Buganda amaanyi amemanyi sijja kimalayo kakati dipika tugire tuti FDC egire eti tubatunuulire kati ndowooza moderator kikuwa ekifaananyi nti kati NUP ina abalabe bangi ate abeefula teri mukuba ife tetulwati nti mwe mulina amaanyi mangi kubo nedda bwegamba tunagamba nti nno abaami bano batulwanyisa lotumeya yali agendayo yagendayo enfunda bbiri era yagamba ali kulwani kulwa Ssewanyana ng'omuntu era bamukwano nnyo ekyo kimanyi era erya yangambako emabegakaawo Ssewanyana siwa NUP wabula waani walukwago kankwesonyiwe neyanza nyo neyanza nakulu sijja basobola agende wa deputy mayor neyanza mukama wange ensonga tuliku ya kibaluwa omuntu ayinza okugamba nti owaayi kibaluwa ayinza okuba bizze tubirabo nagaa naye mukoze ekimala neyanza kantandikiraawo okusookera ddala nkyawakanya ekyekibaluwa ekyo okubeera nti kituufu kubanga twandiyagadde nnyo media house emu nevaayo negamba twalabye ensonga bwekiti twalabye ngaekibaluwa ekyo bahonorable bakiwaayo eri Burundi naye omukuumi ate owa prison ate atwala ekibaluwa olaba nga byonna tebikwatagana naye ate ebyo tubirabye gavumenti eno byonna ezze ebikola ebbanga lyonna okwongera okunafuya ebibiina ebiba ebyomuzinzi mu kiseera ekyo ngera omukulembeze ono yabba entebe bwagamba nti ono omukulu amumanyi yali ayogerawo emabega n'agamba ebibiina byonna ebyopposition tuli mu njogerezeganya DP FDC n'ebirala okugjako NUP kitegeeza essaawa eno ekibiina kyokka opposition tulina ekibiina kimu kakati ebirala byaki ya Mwami Museveni kakati mu mbeera eyo olaba n'obulumi bannaffe bano bwe boogeza ono mukwano gwange aludde nga wa opposition nga wa DP aludde nga opposition kitegeeza ki aludde nga wa Democratic Party kitegeeza nti bwaludde n'amala n'atuuka ngambye aludde kati nzimba ensonga nti mu kubeera nti aludde essaawa eno omanyi waliwo ekintu kye bayita obulumi bannaffe bano olwaliro tebalina njawulo nabeenarem olwa results ezaava mu kalulu kali ketwakola ki tetwalimu omanyi bw'okwata abaana ng'olina abaana basatu ewaka nga waliwo embeera beetayisa bulungi ojja kulaba nga bo beeyawula bakola ki badde eri kakati bonna asanga mukulu musa ono ensonga ya Democratic Party oba nsonga ya kwewulumira kwa Ssegirinya kamwange emprotectinga kakati mu mbeera eyo batandise okubeera nga bafaanaganya eddoboozi era mu bigambo by'omukulu ono kyongera okulaga nti olwaleero NUP ng'ekibiina kuba bano abaka betwogerako ba NUP ne bwe tunaakola ekimala nga bano bannaffe olwaleero batudde omanyi opposition initially yatambuliranga wamu bweti ngera bwatugambye nti kukabaziguruka ebibiina byonna byavangayo ne bigenda olwaleero abannaffe bano kye batakyasobola kukola ki balina obujja kakati yemu ku nsonga lwaki bannaffe bali Ssegirinya ne gundi bakyali mu kkomera nga NUP nzikiriza nti tukoze ekimala ebbanga lyonna kyekino kyenjogerako ebbanga lyonna nga Honorable Kwizera bwagambye omukulembeze waffe ow'okuntikko avuddeyo n'ayogera ate nga mu Uganda that is the best you can do mu Uganda yes okwogera kyekisinga obulungi kyosobola okukola you cannot do anything beyond that
okwate mundu okwate ki boni kalakasa mu Uganda temuli ddembe ly'abantu information FDC oba bwami byesi gye baleta the front bano bagana kumwega kakati ensonga enate bo bajje batya nkuyise ku mukolo ewange muwala wange atikkirwa oganye okujja kakati bwonaabeera naawe n'owo bagenda mukolera akiika taata ompite omukulu ono agambye twagala n'okwegatta Dr. Besigye ku nsonga ki Air front. very good tulina ebiruubirirwa by'obufuzi ekiruubirirwa kyaffe nga NUP always tukibagambye kukyusa bukulembeze bwa ggwanga mu mirembe kakati that is the problem ffe bwe twatunulamu ne tulaba nga ekigendererwa kya front tekitutwala ku kye twagala tetuyinza kumala nga kyegattako naye waliwo ensonga nga eri jeno nga ffenna etukwatako olwaleero yali tetuyamba kugenda ku kyetwagala bingi CNUP nze ndi munnauganda yali tetuyamba kutuuka ku kyetwagala n'olwekyo yensonga lwaki ffe abamu nga NUP twagala sina NUP yokka waliwo n'abalala abatagyegattako naye bano batunulira NUP ng'ekibiina kakati kamala ensonga yange ku bakulu bano abali mu komera nti nga NUP badde mugamba tukoze ekimala omukulembeze waffe okuntiko always abadde ayogera ku nsonga eyo mujjukire nti nno ne t-shirt zayambalwako mu parliament nga zidimandinga Ssegirinya omulundi gumu guyinza okuba gwali gumu nga zidimandinga Ssegirinya nani ne Allan ekintu kyonna amawulire si ffe tugakola wabula amawulire go galaba awali ensonga ne gavayo ne gakola ki ekintu kyonna buli lwe kirwa mu ddiiro buli lwe kirwa mu ddiiro kituuka public n'ekiruzingamu interest naye nga NUP nsaba okutegeeza nti meetings zituula basala amagezi gonna okulaba nga abantu bano bava mu komera balawyers we bali era honorable Mpuga yafuneyo n'abategeeza no tali omu NUP kyendabuuziza lawyer buli wabirako mu kooti malende kakati that is the problem mwe mulowooza nti lawyer wagenda n'atuula mu kooti yagenda ng'omuntu naye honorable Malende nga tannagenda mu kooti atuula ne ba honorable Sseggona oba mumanyi nti NUP erina bannamateeka bangi ne Lubongo yennyini lawyer batuula ne bategeka ebintu basindikayo Sseggona aliruddawo omusindikawo nakulese n'oyogera kakati yembeera eyo nti bwe mulaba ono temumanya nti Malende alina balooya nga 10 abamuli emabega mu kuvuga ekintu kino kakati njagala tubabuuze bagenda ne bagamba nti munupu mulimu abaana n'ebyana omuntu omu ku basinga okubeera close ne principal ba Edi Mutwe ne Nubian bwe babasiba bamala bbanga kimukomera mu mbuuliro olunaku lumu Kyagulanyi lwe yakulemberamu gundi ne bagenda okwekalakaasa olw'abaana bano okuva mu komera kyekimu ekiriwo ku ssaawa eno tukola buli ekisoboka mu undercover omanyi ebyobufuzi bizanyibwa mu ngeri bbiri bano bannaffe aba DP balina oli politics bwe baagala ow'okubeera mu kamera buli kiseera ne wabawo politics bwe bazanya nga mumuzanyira wansi approach zaawukana kyova olaba akubuuziza nti lwaki Besigye bwe bamuwangulanga yasigalanga nga yeekumira that is not our approach as NUP eno gavumenti twamanya embeera yaayo kakati tufumba era tulina okutuukiriza mission gye twalina 2021 nolwekyo bannaffe tukola buli kisoboka era tulina essuubi nti mu kiseera ekitali kinene nnyo bannaffe bajja kufuna eddembe lyabwe kakati neyanza mukama wange okunyongera omukisa naye njagala kusubmitinga kwongerawo katono nnyo ku mukama wange yayogedeko era okwongera okuwa omwami kakati honorable Sseggona lawyer mulungi naye tekina bwe kyawandiikibwa
nti alina okubeera mu buli musango. Mu mupiira tubeera ne ba substitute malenda aveeyo. Tugende mpolampola. Tulete striker. Ekikulu si kati kyenjagala Wanamuso natangazimu. Ekikulu malende ye mubi. Yatakoze kyalina kukola kubanga buli paperwork yeetaagisa amutadde ku mmeeza. Naye oli senior. Nedda naye newe yandibadde Sseggona ne woleta Makadusumani Kabega abeere mu musango ogwo. Guno omusango gulabikirawo nga gwa byabufuzi. Tewalina kyakwewunya kyonna. Era ne wonaleeta lawyer yenkana ki gavumenti ekyalina interest mu musango guno. However, kino kyongera bwongezera kyandibadde kiraga omukulu guno nti gavumenti bwe tudiringa nayo yava dda ku mbeera ey'okufugira bannayuganda ku mateeka. Kubanga ebbanga lyonna lyonna bw'otunuuliramu ekisirya Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan tekiriiwo. Wandike nti lawyer atandise empapula zino Information. Emabegako Sebo moderate. Emabegako batwali mandenyamu information eno nga tannayogera. NUP yani wakati wa Mwami Kibalama ne ba Kyagulanyi. Balonda squad yaba lawyer. Ngekulembeddwa Medal Sseggona. Ngono omukyala Malende ali mabega. Nsaba kyemba mukola ne kakati. Kanso wa Meri. Bakanga wa Meri wali. Sseggona wali. Tekimanyanga. Baba mulwadde. Sseggona wali mulamuzi. Nabala. Sseggona akulembere. Kyemmanyi attention omulamuzi wa Sseggona. Lwaki? Ya kuleza. Kuleza. Ngera mukiriza. Malende agezezza okufunda Sseggona. Yalogera ensonga eyemu bw'etyo. Ekikulu si kya ekikulu si kyakuba nti attention bagiwa lawyer. Ekikulu twagala amateeka gakole nga bwe galina okukola. Neyanza mukama wange. Njagala okutegeeza omukulu ono nti okuleka nga abadde tagoberera gavumenti eno engeri gyekola mu bintu. Intention yaabwe mu kukwata Ssegirinya ne Ssewanyana baali baagala okukwatirako bannabyabufuzi ba NUP bangi nga basuubira nti embeera egenda kubaawo tugende kwekalakaase mu mbeera eyo bangi twegatte ku bannaffe. Era bali very disappointed. Kakati y'ensonga olwaki olwaleero batandise bo bennyini okuleeta ebibaluwa ebyo okubiteekayo. Embeera ekole ki? Embeera ekomewo. Ebyobufuzi tobizannya ng'oli mu nkomera. It's not the best. Bw'oba olina engeri gy'osobola okyewala. You do that. Kyayagala tugamba nti ali ku peegi ya Honorable Ssegirinya aveeko. Aveeko. By the way, bwe kibanga kyetaagisa yandibadde tasula nako oluvannyuma lw'egundi. Because it has been proven beyond reasonable doubt nti ekibaluwa ekyo tekyavudde wa Ssegirinya ne gundi. Honorable Mpuuga yavuddeyo openly n'agamba nabadde n'abantu bano. Ne badinayinga okubeera nga bakoze eki? Baweereza ekibaluwa kino. Singa Honorable Ssegirinya ddala yalina obutali bumativu obwo tutegeragana yalina omukisa lwe yali mu kooti ku nkola eya Zoom okiwulira bulungi nnyo yalina ne best option nga namoole gali okulaga obutali bumativu bwe koolo lwaki teyawuleeta koolo kati mukama wange ebyo nze ndaba we are even wasting a lot of our time. So mbadde maliriza nti balina kye baagala okuyisaawo essaawa eno. Mu kwagala okuyisaawo omanyi kabadde kakodyo k'abantu bano okuleka atagoberera byabufuzi bya Uganda. Buli baba baagala okuyisaawo ekintu balina embeera gye bakola ki gye bateekawo. Kakati abantu bonna attention eri ku Ssegirinya yagambye eki so that bayisawo bingi mubimanyi bulungi. Lwakuba nti eggulu lya Ssegirinya libadde lisiiseemu. Mbadde njagala nnyo omalize ku nsonga ya Honorable Mpuuga. Oba olina omuntu gw'oloopa ng'olina ebbaluwa gy'owandiise ogiwa ye. Kisinziira mu byobufuzi omanyi politics ayawukana ku bintu engeri gye bitambulamu mu nsi. Yes, politics buli lwovaayo n'oyogera ku kintu directly kiwulikika nnyo. Bino si byakuwaaba, bayibaye kuno si kuwaaba. Yabadde tawaaba, yabadde awakwemulugunya. Olwaleero bwenva ndiyo neŋŋamba Musa tonnyambye okusinga okutwala ekintu kino mu public. Musa awulira nnyo okusinga nga kibaluwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ekibaluwa ne bwe kyandifulumye Ssegirinya yabadde asobola okwogera n'abayo n'agamba bannaaye
embeera gye tulimu babaka bannaffe tebafuddeeyo era that is why Mpuuga yavuddeyo n'agamba nayogedde n'abantu bano naye ekibaŋŋambye tebamanyi ku information eri kutambula. Amina tweyanza nnyo tweyanzenge ensonga eyo katugikomyawo tugendagenda ku nsonga endala eno nno tugenda kuba tugiyita mu mangu kubanga tennaba kubeera nga ate esaasaanyizibwa nnyo oba tennaba kubanga etuuka ne mu parliament okuziikibwa kwa weekend. Abakulu tulina ba mirundi ebiri, tulinawo atasuza nga ye agamba nti ofudde nnya nti kumi abaziikibwa olwo naga nti wali abali Amerika wali abali watujjamu kuuma wiikisi bbiri. Agenda kutandika ne meya addako kansala yagwa meya addako kansala Musa oli musajja musiraamu ensonga kinsoose naawe namutakisa ensonga kinsoose naawe teriyo omusaba ensonga eno aba Moses ensonga eno evudde mu kati twogeranga omuntu wa bulijjo. Ensonga eno ndowooza tugenda kiteeka nnyo mu byabufuzi aiva maati muntu ayinza okiteekamu kirina ttabu abantu baziikibwe weekend afudde mandi ali musajja musiraamu oba musajja muisiraamu era agoberera ensomesa y'obuisiraamu eri ebintu ebitasoboka ekyo kimala kukikwatagana n'eddiini tebongerako eri ekintu ekitakolaki ekitasoboka. Amina tweyanzanye tweyanzenge ngenda kugenda wa kansala Christian naye ampi ndowooza ye Nyanziza nnyo ekitiibwa. Nze nno nyina endowooza bbiri naye kangeze okuzigisa mu bufunze naye nakitenza obutawera. Endowooza esooka pasonali nanze omuntu nandiguze era ngula ekyokuba nti tuziika abantu ku wiikendi. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga bannayuganda oba oliawo generali n'Afrika okutwalira awamu tuzenga ebbanga lyonna tulina ebintu byetuteekako obudde ate obudde nnaffe obusinga ne tubumalira mu bintu ebyo nga ebitali productive ng'okungubaga kubanga ekituufu abakulumye naye abatadda tutegeeragana abatagenda kukola ki kudda naye n'osanga omuntu nga olwaleero agenze n'aziika enkya n'agenda n'aziika ne ku lwokutaano n'agenda n'aziika ne ku lwomukaga n'aziika mu kitundu abantu batunuuliddemu kyono waafa jagenda oziike noono kati for example olunaku lwa Saturday ne Sunday ofiiriddwa abasajja baabo omugaso bana omu w'e Masindi mulala Wambala mulala wawa mu Kampala mulala w'e Masaka. Of course kati abantu abo bonna tosobola kubaziika naye era kyongera okulaga society yaffe gye tulimu ne gavumenti y'amaanyi Museveni wa wetuusiza eggwanga lino nti kati omulimu gwa kansala oba obukozi bwa kansala bupimibwa ku mirundi emeka Nyanziise mu kitundu. Tugamba oyo kansala akola so nga ate nze nsuubira nti kansala omulimu gwe omutuufu gwandibadde nti ebirowoozo byaffe eby'ekitundu abituusa mu kanso. Ensonga esooka ewedde tuwa ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri yakuba nti mu Uganda mu twakkiriza amadiini ag'enjawulo oba oliawo nandisubidde nti etteeka yonna eyangaliireetebwanga mu Uganda yandibadde kwikkiriza oba nti lijja nga liri feera eri buli muntu okusinziira ku ggwanga lye okusinziira ku buwangwa bwe okusinziira ku ddiini gy'asinza n'okusinziira mu mbeera yonna neriba nga teririmu buki naye awo ojja kula nti baganda bafuba n'abaisiraamu etteeka eryo singa yina amaani eriyita ate bajja kuba banyigiriziddwamu nga balwanirira demokrasiya n'enkola ey'amateeka tusuubira nti wandibaddewo etteeka era singa liyita ffe ng'abasiraamu tujja kulimenya. Yes, ngenda kukiisa mu dakiika ntono nnyo. Ndi musajja aw'ekitiibwa enzikiriza zonna.
musiraamu naye siyinza kuwakanya doctrines z'obusiraamu. N'olwekyo appeal yange eri bweti nti etteeka eryo bwe liyita libeereko exception nti ku madiini gonna, kuba ndowooza ddiini ya Buisiraamu yokka, amadiini gonna tusaze okugaziike nga ku weekend okuleka abasiraamu bokka, so that tetunyigiriza bannaffe abasiraamu oba kubanga nga bwe nagambye omukulu ono nti ekintu ky'eddiini tetukyongerako era tetuyinza kikubaganyako birowoozo. Emikolo gino muba mugenda kigenda kukolebwa kiki? Kuba nakyo kibayo weekend. No, kiri fine kubanga buli mu Buganda tugamba nti enkula y'omutwe yebuwa ensala. Kati era bwe kinajja bwe kityo bayiro abantu bavudde ku mikolo gya weekend. Osanga abantu kati banjula lwakubiri lwakusatu olunaku lwonna tebikyaliko nti weekend. So etteeka ndikiririzaamu naye libeeremu akawaayiro ako nti okuleka bannaffe abasiraamu, kubanga ffe nga omukulu bwakugambye wiiki osobola ogimalako ng'osiika buli lunaku nga waliwo omuntu akoze ki afudde. Tweyanze ng'ensonga eyati naye tukisobola okuba tugivaako, atugenda kuwumulamu bwe tudda atugenda kukomawo n'akanyumiro kaffe akasembayo tugenda okwogera ku masomero mangi maggale abaana abasinga bakkiriziddwa okuba nga baddayo okusoma nga bali mbuto. Awo tugenda okusinga kuba nga tuteeka essira wali ali olubuto asobola okuyingira kiraasi taswadde mu baana banne katukomemu. The Swo program, The Earthquake, Obunkenke, one of Fit Media. Bateke katulu bwama mbu asesa abantu aberi nibaronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi. Bino sibya kuyimba munange. Buli Lwomukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze maaso mu wiiki togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye embukajjaabu ffe tumukuba right. Omuntu wakuba nawe omuddiza. Tweyanze tukomyewo Fit Media, subscribing, sharing, liking, ate mu kimu kibiri nga kitambula bulungi. Tuli ku nsonga z'abaana, omwana ali olubuto adde yasome. Musomesa mbadde muwa nina ensonga njagala omuwa ya fees, engeri fees gye bazikozeemu. Gavumenti yavaayo n'ebiranga egamba minisitule y'ebyenjigiriza nti abaasasula temuddamu kuba mukola ki nga muleeta ssente. Wali essomero entebe eyo omuzadde yasasula $1,000,000 omwana amuleeta ku Sande olw'okumande ne baggalawo. Naye bwe yazzeeyo ttaamu eno baamugaye nti ky'olina okukola sooka otuwa 2 agaafika kweri ttaamu otuwe n'emu 2 eno ttaamu. Awo bwe baninjagala otandikire. Neyanze gise. Tulina ensonga 2 ku masomero. Ensonga y'amasomero ne fees tetunulira masomero gonna eba egenda ku buntu ng'omuntu eri ensonga gy'akolanga editicha w'essomero eryo nga siki nga editicha naye nga si kyamasomero gonna. Amasomero gavumenti yasaba nti abaasasula bali bakola ki kuddamu okusasula mukyandibadde n'omanya engeri gy'onaabalansinga receipts zo. Kakati era eri essomero erimu lyemmanyi lyamugamba wasasula ssente ezo era ku bank slip baliko senior 2. Saawa zino baafuna automatic promotion bali mu senior 3 era nga bwanaagenda mu kooti akusingirayo agamba ssente zawasasula zaali zaki senior 2 kati ageze mu senior 3. Ekyo si kyakuntu era nasaba amasomero agamba abazadde kubanga naffe tuli bazadde wadde nga tuli basomesa tuwuliriza abaki abazadde
noyo atasasula naye ng'embeera ekyamuyise kakati muwulirize aleseyo ekitundu nolwekyo bagamba mu Luganda tulina okugamba nti munyamamba aliki n'akumaganya ekika kyonna naye eri amasomero amalungi agatakoze ebintu ebyo. Agenda omusomesa omulala Deputy Mayor. Fees structure ekosezza etya essomero ate eyambye ekyomuzadde. Okusookera ddala era nzize nkibagamba kiteri muntu ayonoonye byanjigiriza bya ggwanga nga gavumenti yamutuluseme. Yes, lwaki njogera bwentyo? Njogera nga director w'essomero nti gavumenti yaddira ebyensoma n'ebizza mu ba private individuals n'erizza mu bantu ababulijjo bano Mwami Musa Manzi n'abalala. Gavumenti teyina masomero. Nti lino lya gavumenti tegaliwo, there are very few. Amasomero ndoza 95% g'abantu. Kitegeeza gavumenti te-owninga education system. UPE ne USE nga tozirowoozezza. Tutunule mu Nansana division. Tulina amasomero ga gavumenti ameka. Tetulina secondary n'eki n'emu. Aga primary gali 3. Ye Kazo mixed, tulina St. Joseph ne CU, St. Stephen Church of Uganda. Amasomero ameka mu division yonna ebyala 2 mbimeka 2 kakati naye ate bw'ogenda ku ga private mangi nga bw'okiwulira. Kakati ate gavumenti bw'eba eyamba amasomero gaki ga gavumenti geyita agaayo. Kati mu Nansana division eyambako amasomero ameka agasigadde galina kwefaako bokka. Abantu obasibye for 2 years tebakola. Abasomesa osigadde okola ki? Obasasula. Private owa muntu wa bulijjo talina wagenda kujja kasente ku maintaining abasomesa abo kumala myaka 2 nga takola ki? Lwaki engeri muli muyinza temusaka essomero ya secondary mu Nansana division? Kyetuliko mukama wange era nkusuubiza nti myaka 5 gigenda okuggwako. Gavumenti bw'enaaba eremeddwa oddizimba tujja dyezimbira tusake waliwo abagamba nti engeri abakulembeze abasinga gye bali abasomesa ate nga balina amasomero tebakyagala. Si kituufu ekyo okuleka ng'omukulembeze oyo tategeera. Sorry to say buli lw'obeera n'essomero limu tosobola kumalawo bwetaavu bw'abantu. Nansana division erina abaana bangi nnyo abasoma nti buli mukulembeze ali mu Nansana division ne bw'aba alina essomero tosobola kumalawo bwetaavu bwa kusoma mu Nansana division. Nolwekyo tukyetaaga ate nnyo n'okusinga bwetyo. Kati gavumenti bw'emala okubeera ng'eyamba amasomero gaayo ate ovaayo owe directives ku masomero g'otayambako wadde. Bw'okola entebe owa government schools, akasente oyambako government schools. Private schools olwayo z'oli mu kuvaayo okuwa amateeka, omwana bw'akomawo eyasomako taddamu kusasula fees. Naye nga essomero lyalina budget bwe lyali litambulira. Sikkiriziganya n'amasomero kwongeza fees. Naye gavumenti ekimanye nti tejja kuvaayo kudictatingira oba kutegeerera bannannyini masomero bonna nga teri lunaku na lumu lwevuddeyo kubayambako. Bw'oba oyagala okuvaayo okutegeerera omuntu, at least baako ky'omuyambamu, muteekewo enkolagana eyo. Bo tebamanyi nti no private schools nazo ziri kitundu ku nkulaakulana y'eggwanga. Fine, naye omuzadde akuwadde miliyoni omwana n'atasoma. Sikkiriziganya n'ekyo essomero likyakola. Era kyekyo kye ŋŋambye nti sikkiriziganya n'amasomero kuduumula fees. Obwo buba bufuuse bubbi. Sikkiriziganya na kubba bazadde. Naye gavumenti ekyuse enkola ey'okuvaayo newa directives ku masomero geetayambako. Tulina okukyusa enkola nti bwe tuba nga tusazeewo okuyamba amasomero n'amasomero ga private
tubeerenga tubayambako nti minisita bw'anaavaayo n'ayogera olw'okuba tulina kye tubayambako bajja kutandika okutuwuliriza ng'eggwanga. Amina, teyanzanyi kansala kuza olunaku lwaliro oli musirifu era abantu bagamba nti si kansala afune ndowooza ayinza okuba olina kyolowoozaako nti mugagga kakati nsonga y'amasomero siri musirifu naye lwakuba olumu waliwo wentunuulira ebintu nebikuyitiriramu ebbanga lyonna nzize nga njogera nana puroguramu emabegako eri nga nkugamba nti wetunaakeera olunaku lumu nga gavumenti ya Mwai Museveni teri mu ggwanga muno mu Uganda buli kintu kijja kutereera. Awo nno wenzijira wali ne mbagamba abantu bonna ne mbanya nti politics oba ebyobufuzi ebidetamininga eggwanga kwe litambulira. Kakati nkujjira emabegako eri nakugamba nti wano twetaagawo amateeka era ng'amateeka bwe twetaaga ge galina okuyambako munnansi obwa wansi. Olwaleero minisita avaayo n'akola directive ng'ate minisita yasoma n'okusoma minisita wavanga mulamba naye ng'akimanyi bulungi nti ne directive gy'agenda okukola ekyamazima tejja kukola kubanga teri mu tteeka. Kati buli lw'oliraba eggwanga nga lyagenda ne lyeggyako buli kintu kyonna ekyali kiyamba omuntu wa wansi nekirikola privatization manyi eggwanga fu. Wano eggwanga Uganda wosanga amasomero ga gavumenti nga meya wakugale matono naye ate ge gasinga ne standard enfu. So nga ate mu nsi ezituliraanye nga Rwanda bano basobola okukola research naabwe amasomero ga gavumenti ge mangi ate era ge gasinga ne standard. Tutegeeragana wano abakulembeze bagamba nti kati deputy mayor iniso tetuganya ine essomero yagadde wabeerewo essomero nga ye yakozesa lupoola erina obunafu bwa gavumenti ya wano mbuuze etya. Kakati singa gavumenti eno yali etadde amasomero ku buli kyalo ng'ekyalo kirina essomero kati kale netuba si kyalo yamuluka nga bulimu amasomero abiri tugeze ng'ogwaffe wano gwakazuwani erya secondary nerya primary nga lyayo tatubiddeta naye olwokuba nti oliye yali entapuniwa omulungi n'alaba loophole obunafu bwa gavumenti yaffe wano yensonga nakyo nti asobola okukozesa. Kanzire ku nsonga ya school fees emabegako eri nyina ekintu kye nayogera negamba nti gavumenti yaffe wano ereeta amateeka agateetagisa ate amateeka ageetagisa agalimu n'ebintu ebituufu ebyandibadde biyamba abantu negerabira. Lumu nakugambako nti twetaagawo etteeka erya price ceiling ne price floor. Abamanyi economics bakimanyi. Kati etteeka eryo lyandibadde lirambika amasomero gano aga private we galina okukoma mu kugereka ebisale. Tutegeeragana era etteeka eryo lyandibadde liraga nti ssebo mwami gundi okoze essomero nti naye nkusaba wano bwolina okoma okukyajinga naye etteeka eryo teririiwo toyina wadde muteeka watisobwepa okwatira muntu oyo. Ensonga ey'okubiri yino tuddeko okusaidia abana abaami abalina amasomero. Omuntu alina essomero alina biiro y'amasanyalaze alina biiro ey'amazzi alina biiro ebintu byonna byakozesa ku ssomero biri ku bbeeyi ya waggulu kubanga bwekenyi nti balitandika puroguramu tugambye nti amafuta gali ku 5,000 kati. Tutegeeragana kati twandisubidde gavumenti erumirirwa omuntu wa wansi okujja negamba nti ye nze engeri gye nalimu okuzimba essomero mu kazo deputy mayor n'azimbamu essomero ankolebwe nti ye national water omanyi nti buli ssomero lyonna eriri mu kazo n'awantu wonna amazzi we muba mubadde mubajjako ekidomola nusu 5 ekidomola mukiteeku nusu 10. Olaba nti amasanyalaze gonna agagenda okukozesebwa mu masomero ago gabeere ga bwereere. Tugayina gaffe wano amasanyalaze. Ontegeera ekyo mu economics bakiyita subsidization. Kankuwa ekyokulabirako mu America Abamerika ne wala wagejje nnyo ne bawanvuwa balina emigaati egyo gye balya naye emigaati egyo bwe baba bagikola cost zino factories ezikola emigaati cost zezinkaringa buli mugaati gwandibadde gwa $10 kubanga bateekamu buli kirungo ekikuza omubiri gw'omuntu omugaati. Naye gavumenti kyekola gavumenti ekola kye bayita subsidization mu makampuni ago
omugaati ne gudda ku senti 5 oba meka kitegeeza omuntu wawansi n'afuna omugaati nga factory erina akasente kesuula okuva mu gavumenti nawano wekyandibadde tutegeragana Master Musa n'amanya nti omuzadde kamusabe emitwalo 3 kubanga sijja kumujja esena amasanyalaze nfuna ga bwereere amazzi nfuna ga bwereere kyoko gavumenti yandibadde essaawa zino nga at least buli ssomero lifunayo kyoko atandikibwako akukola mu ssomero tutegeragana imanji kubanga yalema okuzimba gaayo tugiwa sente nyingi kati oba walema okuzimba gaayo bantu bateekawo agaabwe ate n'oyagala olage nti oyagala n'okubategeerera bisale ki bye balina okukyajinga baako nekyo bayambako kingoze binti musajja NRM leero tasobodde okubeeratasobola kujja kubanga walibaddekawo n'olumirirako gavumenti sigirumirirwa lwaki sigirumirirwa naffe tetulumirirwa ngaetujjako emisolo naye omukulembeze we yaliko mukolo ogumu n'agamba nti bannaye mbasaba musabire ku mukulembeze w'eggwanga lino ani yena era tumusabira mumusabire katonda amuwa amagezi gamuwaga nange nsaba katonda amuwa amagezi okutambuza abantu mu ngeri entuufu ekintu kimu kyembadde njawo okugamba nti amasomero gano tugenda okulozinga buli lwe tuba tugula we twava mu lockdown eyasooka twadduka mu bank zituwe loan tubeeko byetwongeramu nze nalina olubuto nga lwenkana olwono naye ka pressure ketubadde nako mu bbanga lino naye noono omusomesa naye alisigaza ananti omanyi kati esaawa eno waliwo gyatambulira eyo naye tetujjagererayo so ka pressure k'amaanyi lono olina ozisavisinga na buli kimu ate by the way essomero bwolaba oligamba nti sasula abasomesa bano oba bannanyini basomero si be baggala amasomero gavumenti yavayo nekolaki neggala amasomero kyandibadde kiri ku gavumenti okutunuulira abazadde abaali basasudde fees ne bavaayo ne bakolaki ne bakompesatinga abazadde kubanga gweteebereza onzigadde omwaka mulamba for example essomero lino lisigadde amasomero agamu ebifo bye galimu bipangisibwa looni bwe mba najjayo looni nino gisavisinga naye gavumenti terumirirwa muntu yensonga lwaki olaba nti ebyensoma by'eggwanga biridaikiri okugwa nga bitandikire okwongeraku kukyalo meya kyagambye meya alina ensonga gyaleese gavumenti yemu yegamba nkoze total lockdown buli kintu kyonna naye gavumenti yemu ekyo nakyogerako newali eri ate negamba banks zo nezisigala nga zikola kati omuntu yewola loni nga wasomero nga yewola loni akawumbi nga mulimu amagoba ga bukadde letisi 15 in a period of 10 years or 3 years kati essaawa zino lweni bagire schedulinga ne bongeramu amagoba ga bukadde 4 kati omuntu oyo musuubira kolaki of course alina okwongeza fees olabye binabina byetambulira ku gavumenti enfu suppose information gyenabatempa ate amasomero tuganenye kitono naddala kikyogambye nti yamugamba leetayo emitwalo 2 bwebava sawa zino abaana bakomyewo juga gavumenti webeggalawo tebagamba nja kuggalawo bwekisi 2 eve negamba okusenca abaana muddeyo amasomero gasitokinze ddemmere gasitokinze ebijanjalo ebiri andalmere senga twagulidde abaana 8 ne baddayo okusenca ebintu byo tubiteekawo nga amasomero bigenda kwononeka tubagambe tutya era nsanyuse nnyo kubanga amaze okuwulira endowooza zaffe naye kati ngenda ku nsonga yaffe esembayo ngenda tandika deputy mayor ali olubuto asome tasoma ali olubuto sekendi 3 asome tasoma ekyamazima ndi musajja alaba ebintu mu ngeri engazi okusingako bwe tulaba ebintu tulina ekizibu mu ggwanga oba kize mu mulembe guno waliwo abaana bano engeri gye tutandise okubatiitiibyamu ewaka mubeera etaaliwo mu mirembe gyaffe yensonga lwaki olaba nti mu mirembe gyaffe gyaproducinga abantu abali productive ennyo okusinga abaana b'omulembe guno
oba abazadde tufuuse reckless oba kiki oba abaana tubaagadde nnyo tubapamparenze nnyo omwana alina olubuto onaamuteeka otya mu class asome yes asobola okusoma naye omuteeka otya mu class n'abaana abato abatalina mbuto nzikiriza nti omwana yenna kasitaafuna olubuto aba akuze aba takyalowooza kyekimu ne bano abaana abalala so era kyekyo kyenkugamba nti gavumenti simanyi bagirowooleza naye mukulu muyingo namuwulidde ng'ayogera ku ky'abaana abalina embuto okudda mu masomero nenneewuunya mwami muyingo oyo ku bantu bensinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga lino naye olw'okuba akolera kubanga ali mu kintu ekyavunda olw'okuba nti akolera mu gavumenti enfu yensonga lwaki olwaleero naye akimanyi bulungi era esseeta ku ssomero lye nkukakasa wadde agamba abantu nti abaana ab'embuto mubakkirize mu masomero njagala tukole save mwe bannamawulire mugende esseeta musangeyo ow'olubuto omu awo tujja kukkiriza abaana b'amasomero. Amina neyanza nnyo neyanzege ngenze wa musomesa kansale yava meyada ali olubuto asoma ali olubuto naye naatumaliriza nja kuwa deputy mayor wengenda ovuganya naye obanye adresosogeni ali olubuto asome nga tasoma ali olubuto newaka tagwanawo wabazadde agende ewabbaawo nze nabwe nakolako interview myaka 10 minga bba wali mu senior 1 ng'ate alina ayazadde n'omwana kiri nti tebabakaka baafuna enteesaganya gabobbi batandika amaka kubanga babekyatulabirako eri bana balala abatabajja twebe promotinga bwomerevu newakasebo omodulator waba muwalawo naafuna olubuto mwesi walo sebo tomutuleetera agenda afumbire suubira bukambe kikeekyo afune analebokuze sebo neyanza omukisa guno atera okudamu okwogera ku nsonga eyo ensonga eyo nno nkulu ekituuse wala kubanga etunula ku biseera by'eggwanga yaffe eby'omu maaso naddala ku baana bano abato oba oli awo tebe tuzadde ate n'embeera gye bagenda okubeeramu mu maaso eyo naye kyanaku ate era kyakuswayirwa kyamaanyi nti muno mu Uganda mulimu abantu abalina emitwe egikola nga Mwami Muyingo, Dr. Muyingo naye nakkiriza okusiriwazibwa n'okukoogeranga ebintu ebitali bituufu olw'okuba nti alina omuntu gwakolera kibi nnyo lwaki ensonga eno buli wogiwumba ogimaliriza ku muntu gwakolera mugwakolera asobola okwemalirira nedda Mwami Muyingo ffe gwe tumanyi tasobola kwogera ekyo tasaana kukiwagira nga bwava ngera bolaba nti mwami enanga ebintu byayogera ate ffe wetumusanga eno ebbali si byayogera naye Mwami Muyingo ekintu kyeyayogedde bwaba mu gavumenti zeyeda endala ez'amakulu eddala gavumenti ezitegerekeka yandibaye talina ku mulimu kubanga tosobola kuddira kikyamu ate noyagala kisangulewo nekikyamu kikyamu omwana okufuna olubuto ng'akyasoma kikyamu omwana okufuna olubuto ng'akyasoma kubanga gwekubamu akafaananyi nga omwana olubuto lukomeeri ayambadde uniform agenda kwamba uniform kikaki era kifaananyi ki what precedent omwana oyo gyagenda asetinga eri abaana banabala kitegeeza nabo bajja kulaba ng'ekintu ekiri nnono awo nno nze ŋŋamba nti awandibaddewo n'embeera ey'amaanyi ennyo omwana ali olubuto teyeetaaga na kubeera yadde ekitono ennyo ku banne wabula nga ate bwe nzikiriza wakwenda byandibadde afuna omukisa omulala yono afunye olubuto n'azaala bamala okuzaala n'amala okuyonsa awo kyansi ebaawo nadda mu ssomero bw'aba awulira ng'akyasobola naye okutugula omwana ow'olubuto mu kiraasi tekisoboka
abantu abo bonna balina amasomero balina international schools balina zani manyi nga alina zisente zaawe nawa atwaleko mu ssomero nga mulimu obuluuto bayina wina constitute zaawe tewasomera nga omuwala yina asooka aleeta baluwa yakukebera lubuto ebintu ebyo byonna byavaawo muganda ebintu ebyo byonna byavaawo lwaki lwansonga buli lwobeera ne gavumenti enfu buli sisitimu egenda efa mpolampola tugenda kutuuka ekiseera wano e Uganda ng'ojja kulaba minisita abeera agambe nti nedda omwana omuto omulenzi wajja ng'ayambadde empale ye ya kinu oba ayambadde nika ayinge mu kiraasi awo tugenda okutuuka gwe wajja ogamba nti ate alina olubuto asomye kirawoganira n'okujja oli ng'ali kukunya tweyanziza nnyo tweyanze ekyo program tugenda kuba nga tugimaliriza naye deputy mayor ayinayo libato ye njagala okusooka okumenyawo omukulano kyeyagambye nti asuubira okubeera nange osuubira nti ayagala okuvuganya oba ayagala okuvuganya nange oba actually yagambye ngenda kuvuganya noono mu kalulu k'obwa meeya njagala okutegeeza bannange abatulaba n'abatuuze b'e Nansana nti nti nze sirina interest mu kifo ekyo essaawa eno nkya concentrate nze ku kuweereza abantu bange sinnabaweerereza na mwaka gumu abantu bange abanonda ab'erugoba sinnaba kukola kye njagala kukola kati siyinza kutandika kutunuulira binene nga sinnaba kuweereza kino ekitono era kyekyo kye namugambye nti obanga wagwa ku kyalo ekimu soka weetereeze nnyo nnyo okujja ku byala 24 omusajja muwulize era nakyo njagala mukiteeke mu ndowooza nti fe abasinga tetuli wano oba tetwejja mu byabufuzi olaba nga tulwanira bifo wammwe bakulembeze bano abaddeko naddala abadippi bano badde basuubiranga nti bo ebabeera mu politics kwa bifo nekubwa kansala kuli ngenda ku kyammeezi buli ngenda wenti naye ku luno njagala nkutegeeze mukama wange nti ffe newe tunaaweereza ekisanja ekirungi nti oba ffe bakwesera kansala wa NUP akiikirira isiti Nansana South gwe bayita Kiita olwalayira bw'ati nga kansala ku district n'agamba ekisanja ekiddako anti ekyo mwami kusera kyabadde atagambye mmwe naye mwami Kiita ogenda omutunuulira nnyo Kiita si WNUP Kiita wa DP family ya DP bw'osomera family y'abakiita Mivule family ya DP kitaawe yagira kukandi ki NUP yagiramu NUP naye tutukirize nti omulundi ogwo twalinamu bamusa bano bangi kati tuli mu kwetereeza ekibiina ky'emyezi 3 kwatuleetera omanyi bagamba nti abasaabaze bakugula mu motoka osobola okutikkamu ndiizi akati bakiita Mivule ne bwana Musa ndiizi otunatuukira mu kawulu kali akajja genda kuba tufunye abasaabaomuyitamu bwesigwa yatwogera ku nsonga ya gavumenti yamaze nga eweereza 26 wiiki ejja ijja kuba ejjaganya tugenda kwogera gavumenti ya NRM ebirungi byekoledde eggwanga ebisomesebwa byefunye nawule kimu tujja kuba ne bakansalaze baffe tulabe omwana muwulize mukama wamwe